omuyimbi w'eggwanga atusanze okukulabako. How are you today? Obulamu bugamba butya? Bulungi bwange. Muli mutya? Tuli ku kyolwaleero. Tugenda mu kikadde. Bajje tugenda mu kikadde on 2nd December. Soko tubuli weetegese otya guno omulundi? Oh my God. Wekimuge manya kiri sitede nnyo amaloboozi nakyekyo ate agafu amanyi tegeetaga nnyo okugogola nnyo. Omuntu ajja kwebuuza nti wali oyimbirewo ku kikadde omulundi gwonna oba gwe guno okusooka? Gwe gugenda kusooka sebo. Kwaniwo aludde ebbanga nga takulabako ku stage asuubira eki? Fani wange asuubire buli kirungi kyonna kyansuubiramu. Obuyimba obukadde obupya muyinza okuba nga temubwetaaga olw'okuba nti tuli mu kikadde naye n'obupya ninayo lwakuba nti ba distributors engeri bakasiwukira baffe gye baafa temukyazuulira nnyo naye nga tulina n'empya naye nga mujje tugende mu kikadde tukakuba omuziki tubalage kye tulinawo buli omu bamukkiriza okubeera nga entertaininga mu ngeri y'enzije bakisaba dancers abakabi yabbanyumisiza kyonna kyemukusuubira mujja kukirabako olwo. Oyogedde ku mugenzi Kasiwukira engeri gye yalinga akolamu promotions z'ennyimba zammwe n'essaawa zineeno sooka ogeraageranye kiri kitya? Kati kibi nnyo. Kibi kitya? Ate kati bw'okuba oluyimba lugo ofa nalwo naye so walutwalanga ewa Kasiwukira lusiini n'alugula n'akuwa akasente n'obeerawo naye kati okuba oluyimba obonaabona nalwo tolinawo olufuniramu copyright eyo terinabaawo kati ennyimba ezaffe ezedda ffe twafunangamuko naye kati bitumazeeko emirembe tewakyali tetukyazifunamu. Ate ogere ku neeyisa y'abayimbi bedda n'ey'abaakati tulaba nga waliwo ko enjawulo. Abayimbi bedda twalinga b'amaanyi nnyo nakati tuli b'amaanyi twayimbanga message twawanga ekitiibwa twerespectinganga tetwabeeranga nga tuyimba nnyimba zifuma kati ennyimba ezifuluma oli bwafuma munne nga nonanguddiza ono bw'ateyambula ngono yeyambula ono bw'atajjamu nnika bw'atayambala ebyonna tuno tetukyabitegeera bayimba bubblegum songs naye nga waliyo bambi abayimba obulungi eri abayimba ennungi tubakubiriza bagende mu maaso n'okuyimba ennyimba ezina message. Abayimbi abawala temubagambyeko nti okweyambula si kwe kuyimba? Yes, tukibagamba bulijjo era bakimanyire okweyambula si kwe kuyimba. Bakole eddoboozi bayimbe message baleke kuddawo wemula basse eggwanga lyaffe ku ntikko. Omuyimbi mwasinga ekifaananyi ky'omwana kivaayo nga yeeyambule n'okiraba ku ssimu owulira otya nga ggwe? Nnyo singa mbeera nako nyinza n'omumusabula kibongo kati omwana oyo ayeeyambula ku stage oba sagana mumulabako twetaaga abaana baddeyo mu nnono zaffe ezedda tulina okwambala ng'abantu abavunaanyizibwa n'ogenda mu maaso g'abantu n'obayimbira n'opresentinga yourself ne music ng'olaba oli wakitiibwa tetuyimbira abakadde baba babagambye twetaaga n'abazadde bajje abazadde bajje abaana bato bajje ffe tuyimbira buli muntu kubanga ennyimba zaffe gyezesitaza. Olwo omuyimbi omuntu Shakira omumanyiko? Shakira mumanyi mwagala nnyo. Ebifaananyi byavuddeyo nga bya photoshoot almost ng'ali bwereere. Bambi namulabye ku Facebook ng'agamba babbye essimu ye bakoze bubi oyo omwana abeera ayambala bulungi essimu Shakira ayambala bulungi saaki gy'osabira Shakira essimu baagibbye tebakomye otegeera kyenalabyeko ku Facebook naye omwana yabeera smart abeera smart bulungi nnyo. Ennyambala kugamba tekwesittaza oluli yayimba nayambala traditional song yagiyimba n'ayambala n'awooma nnyo n'asiba ebisenso n'atunyenyeza amazima mwagala ate n'amaanyi gateekamu omwana n'aveeyo bwe najja n'ayimba ate namwe mwongera opushinga ennyimba z'abaana abato olaba nga message mweri kati oluyimba mulukube nnyo kubanga lulina message olwashakira olw'amazina amaganda. Kati tuvudde ku nnyimba ze z'amazina amaganda ne message gyatuwa mu nnyimba ze sokedde katono nnyo ku bifaananyi bino ebyalinkinze ebibiri bineeno bitadde ensi ku bunkenke bigamba omwana omusiraamu n'akola bw'ati ne bw'ati yabannyonnyodde babbye essimu ye tebadde ku stage oli yamubbidde essimu kyenalabye era kyenakomya otegeera naye nga bambi abaana mukyuse mwambale bulungi mwese eggwanga lyaffe ekitiibwa. Ati bagamba nti abayimbi musukusa nnyo sitanti nti musindika muteekayo ebintu webito nganaga accident nganaga babbye essimu yange naye nga ggula eri opushinga kamboyo akasooka kamboyo akokubiri kamboyo akokusatu kajja kuba yiye naye zisikolako sitanti
yekatwana mwebale bannamawulire tubagala nnyo mwebale tuwagira bannamawulire ffe getwatandikira paka na wano tuli kati tuyita abantu bonna bajje mu kikadde batulabe kye tulinawo era twebaza nnyo basponsors baffe ne ba promoters baffe abakikadde bambi mukama mumuzanire olugamba embaga enungi kuba kabaka atutte nagenda zina bye basanyusanyo yokka yeyo stage y'amanje nasooka kunenzera ku nkuuka nenzira ku embutikizi n'endala tonotono n'emikolo akati n'ekikadde ate genda okubeera massive Florence Avero n'agamba Uganda tekyalina bapromota waliwo bapromota balina kye bakugasinze bapromoters okuva ba distributors we baafa bamwami Kasiwukira balusiini bane tetukyalina bapromoters tetukyabalaba kubanga bali batugulanga ne batuwa ssente naye kati ne bwoyimba oluyimba olupya terina gye lulaga tolufunamu ssente lubeereyo mu biduula ne lubeereeyo otalukolamu vidiyo nga lusirika naye bapromoters distributors kasita baavaawo bapromoters ne bavaawo okuggyako ono w'ekikadde yatandise ate okukola gyetwagala ekirungi yalabika mukama amukwatire kati twale mu maaso Patrick kyekirina okukolebwa okubeera nga babajjukira nga temuyimba kunule ku kikadde kyokka kyekikola kye kyekirina okukolebwa okubeera nga babajjukira nga temuyimba only just kikadde kyokka ekirina okukolebwa kuddamu playing our songs ku medias mudde muzikube kuba kati mutusosola temutwagala omwana yayimba abo tebatwagala batusosola mutusosola ffe temukyayagalidde atuwulira mwagala bali biki abambala bras on stage abambala zino endabade temutwagala tugenda mu festive season kuba gwomu yayimba oluyimba lwa ssekukulu gyegyo emyezi gyokoleramu kubatulwawo okulaba ku stage awo buli mwaka nina okukola kubanga nayimba oluyimba oli season oluyitibwa ssekukulu ennungi bawaddemu awo akapera kati era bwe tunaava mu kikadde on 2nd December awo ojja kuba ngenda paka Christmas nja buli basampolingamu awo ne ku Christmas awo ntandika emikolo jagala buli mwaka nze mba ndya ssente nga tumalira muganda we yatandise okuremikisinga okuzuukusa ennyimba ze era waliwo oluyimba lwe yazzeemu Dr. Jose Camilio ezizo ziri ku ki omuntu yena ayagala remix nze muwa ayagala remix nze olumuwa bayimbye bulungi ayagala remix yenna omuyimbi nze muwa kakati naye Kamili be yamuwadde naye banyumiddwa ayimindi akayimba kanyumiddwa sikutegedde be balina okunoonya muganda ogambye yayimbye yes azukusa luyimba ne Camilio ezizo wa Kamili tumwebaza naye balimuwa akayimba ka remix nange omuntu yenna bwajja nga ayagala muwa tewali busigala butono tobanoonya bo bannoonya nze mukulu kyogamba Betty Mbogoma Dr. Jose Camilio yamunoonyeza bali bamenye oba beenoonyeza batya naye nga obugambo obwo obusemba era basampling in fact twaliwo ku stage wali federation kanjogere ku kintu twali federation wali emutundwe nayimbamu Kamili najja namuteramu vas netulanga kirungi namusabamu olukundo olwava awo yamuweerawo awo theyatena nakukereza baabi tumwebaza gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa